Kwanirizaako nnyo mukwano gwange najjo osinza obba ng'otuuliza bali kwekumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Jeno Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, avuddeyo ne yeewaana olw'ensonga zino wammanga. Jjukira nti ne mabegako US yali emaze okuba ng'efreezinga aid, obuyambi bwegenda maaso n'okusapootinga eggwanga erya Uganda obwa HIV AIDS. Kati obuyambi buno yali yabusalako emabegako awo gye buvuddeko. Naye emabega awo Jeno Muhoozi Kainerugaba yagenda mu maaso n'okutwitinga nga agezaako sindika obubaka eri Donald Trump nga bw'amuwaaniriza okusobola okulaba nga addamu okuritaininga obuyambi buno obw'abalwadde ba HIV, ng'ayagala reinstarting obuyambi buno ku bantu bonna bonna abagenda mu maaso ba victims mu ggwanga lyattu erya Uganda. Kakati Donald Trump kyaddaaki yamaze ne yeekuba mu mutima n'arestoringa obuyambi bwa HIV AIDS. Support eno yazzeemu n'agireinstartinga ku ggwanga erya Uganda. Era kakati bwe njogerera essanyu lye baana baliwo ku mimwa gy'aba victims abadde bagenda mu maaso n'okweraliikirira mu ggwanga lyattu erya Uganda. Oli ku UG Updates TV kosinza obba ng'otuwuliriza bwe bali kwekumira ku mayengo gano. Gwe agala otweyunga kukkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otweyunga. Kabali mu diaspora mbalamusizzaako nnyo mwe bali kwekumira ku mayengo gano. United States Government ezzeewo obuyambi bwe badde gabira aba HIV AIDS mu ggwanga Uganda. Ku Joint Clinical Research Center nga tufollowinga Twitter eya Jeno Muhoozi Kainerugaba nga wavuddeyo ne yeewaana, Chief of Defence Force, Senior Presidential Advisor for Special Operation, Muhoozi Kainerugaba yasharinze updates zino ng'amaze okureceiving confirmation okuva eri Ambassador Donia Ayebare, Uganda's permanent representative eri eggwanga erya United Nations. Era agamba nti njigidde ku Ambassador Adonai Ayebare nti USA government nti yavuddeyo ne restoringa obuyambi bwonna bwonna obwa HIV ku Joint Clinical Research Center oluvannyuma lw'okutwitinga ebbanga eriyise emabega. Jeno Muhoozi Kainerugaba yayogera. Era yagenze mu maaso n'okulaga okusiima USA President Donald Trump ku decision gye yakoze, ekirowoozo kye yakoze eky'okuddamu okulowooza ku bannayuganda, era n'agamba thanks President Donald Trump ne gavumenti ye okubeera ku sayidi entuufu ey'ebyafaayo n'okuyamba abantu. Kainerugaba era yayongedde maaso n'okutangaaza effort eya United States Ambassador amaanyi g'ataddemu Ambassador wa Uganda William Pope, era bwe basinkanako jjojjuuzi wali eri. Yagenze maaso n'okwebaza USA Ambassador William Pope olw'omulimu ogw'amaanyi gwe yakoze ogw'okulistowalinga obuyambi buno. Era yamutuukiridde Ambassador n'amwebaza okubateeramu amaanyi okomyawo obuyambi buno obw'abalwadde ba HIV AIDS mu ggwanga lyattu Uganda. Ensinkano eno nno baagikolera wali eri ku Special Force Headquarters Entebbe nga February. Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, saako ne Ambassador wa US William Pope we basinkana okusobola okwogera ku bintu ebyali bigenda mu maaso n'okulumira. Mu decision yaabwe Kainerugaba yagulumiza nnyo relationship
eri wakati wa Uganda ssaako ne United States agamba okuva ebyestablishinga bwe baateekawo diplomatic relations mu 1962 Uganda ne United States bakolaboratinze mu sectors nnyingi omuli diplomacy sector, security, mu byenfuna economy, mu byobulamu, mu byabuwangwa n'ebintu bingi era agenda mu maaso n'okunnyonnyola enkolagana ezimbiddwa ku bwesigwa, kusibwamu ekitiibwa ne corporations ze basharinga mu commitments okuuma eddembe ne prosperity by'enkulaakulana ne developments mu bintu eby'enjawulo. Chief of Defence Force yayongedde okutangaaza deep cultural ne historical ties ebyafaayo ebiri mu masekkati g'amawanga gano abiri. Agamba nti kino kisingako n'okubeera diplomatic relations era ebifaanagana ebiriwo wakati waffe n'abantu byaviira ddala mu buwangwa. Agamba byasiguukululwa dda kuva eri mu byobuwanga era ne babigabana. N'agamba nti nno newankubadde miliyoni 4 ez'abantu abaddugavu abali mu United States of America era ensi esigala ng'eri nakyo ku Uganda ssaako ne Africa. Era Kayino Lugaba ayongedde mu maaso no commentinga ku United States ocontributing obuyambi bwonna ku ggwanga lyattu Uganda kuteekawo ku byenkulaakulanya eby'amagezi ssaako n'okooperatinga n'eggwanga erya Uganda ssaako n'abantu abawangaalira mu Uganda nga bagenda mu America. Obadde ku UG Updates TV nga kw'osinzira okuba ng'otuwuliriza era weebale kwekumira ku mayingo gano. Wabula ggwe atanatweyungako okubiriza ogende mu maaso waliwo ekigambo subscribe wansi awo kikooneko ojja kuba nga naawe otwegattako ddala bulungi nnyo. Mbagaliza olunaku olulungi, mweraba.